Webale nnyo oluganda patience okubeera nti gw'otukulembedde mu saavisi y'olwaleero. Era nja kusaba oddemu yanirizo yakulinaanye mugambe neighbor nsinse nnyo okukulaba amannya gange nze era nkola kino mubulyeko by'okola Mukama waffe yeebazibwe. Okay, kale twebaza Katonda olw'ekyo. Nja kuddamu nange nate okubaaniriza nti mwebale nnyo okujja mu saavisi ey'okumakya ag'olwaleero era n'okuddamu okwaniriza ababadde ku masomero, abaana, abavubuka n'ab'obulenzi. Tusinza okubalaba mwebale okuba nti mubadde ku masomero. Tulowooza nti no mwasomye bulungi alipoota nga ze ziizo. Mukama waffe yeebazibwe. Erinnya n'okwebaza bonna ababatizibwa owooluganda webale nnyo okujja otuwa obujulizi wabatizibwa mu mazzi amangi. Tukwireko Yesu mu ngalo. Okubatiza okwali okusookera ddala mu kkanisa muno nga tukozesa ebbaptisimu lyaffe ebbatirizo eriri wano. Twebaza Katonda olw'ekyo. Bw'oba nga tubatizibwanga batera okubatizibwa, ky'olina okukola kyokka kwewandiisa ku mmeeza yaffe etuli emabega awo. Tutera okukikola buli mwezi lwekubanga guggwako, naye ng'ate tukikola nti tulina okuba n'ennamba ng'ewezeewezeeko. Tekiba kyangu kubatiza muntu omu yekka, naye oluusi bwe kiba nga kyetaagisizza tuyinza okukikola, naye nga kasita oba nga wewandiisizza jja tubeerera kyangu nnyo ddala. N'okwebaza abasajja, bameka abasajja abali wano nga baali mu lukuŋŋaana olwakeesa olunaku olwokuna abaali ekkungu. Mwemunike emikono gulu tubalabeko. Abasajja bano baali ekkungu era ne twogera ebintu byali bingi, ne tuyimba, ne tusinza, ne twogera ku bintu bya bizinensi, naddala bizinensi ekwatagana n'ebintu eby'omu ttaka. Era Mukama n'atukola bulungi olunaku lwonna olwo, ekiro kyonna ekyo paka budde kejenge. Ekyo Mukama tukimwebaliza nnyo kubanga Mukama mulungi. Kale tuddemu tusabe nate nga tusaba Mukama atuluŋŋamye nga tugenda mu kigambo kye ekitukuvu. Bayibuli egamba nti buli kimu kiriggwaawo, naye ekitaliggwaawo ky'ekigambo kya Katonda. Era n'olwekyo nja kusaba ojjeyo Bayibuli yo wamu n'akatabo mwogenda okuba nti owandiika, osobola okubeera nti nno bye tuyigiriza olwaleero ojja kubanga obikwatira ddala. Mukama tukwebaza nate olunaku olwaleero nti gwe Mukama era gwe Katonda omulungi atwagala, gwe atukuumye okuva ku Ssabbiiti eyaggwa paka olunaku olwaleero. Bangi Mukama balufiiriddemu, bangi balwadde, bangi bafunye ebisago, bangi bayise ku mbiranyi ez'enjawulo. Naye ate gwe Mukama n'otukuuma n'otwagala okuba nti kati tuli balamu mu maaso go. Era Mukama tuzze okulya ekigambo kya Katonda, tusaba Mukama okiwe omukisa, ebeere emmere ey'omwoyo okukuza obulamu bwaffe, tunywerere mu Kristo Yesu ng'omulokozi waffe. Mukama tusaba n'abooluganda n'abakutuuka wano nga bakyali mu kkubo, obanguyeko Mukama, baleke Mukama okusubwa ekigambo kino era ne saaviisi eno. Mukama tukwebaza mu linnya lya Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu, ffenna tugambe nti amiina, amiina, amiina. Muzikirize ntandikire wano okubajjukiza nti okuva ku Sande neyaggwa twayingira omwezi ogwokubiri ogwa Bayibuli. Bayibuli gweyita omwezi ogwa Iya. Omwezi guno mukulu nnyo kubanga gukola ebintu bingi. Ekisookera ddala gugatta omwezi ogusooka gwa Nisaani n'omwezi oguddako ogwokusatu ogwa Sivaani. Olwo omwezi guno gwa Iya mwezi mukulu nnyo nti gwe mwezi Kabaka Sulemaani bwe yazimbira eyeekaalu mu Yerusaalemi. Ekitegeeza guno omwezi gwa kuzimba yeekaalu. Jjukira nti no yeekaalu za mirundi ebiri. Yeekaalu ey'ebisenge bwe biti ne yeekaalu gw'omuntu. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama nanzijukizza
kino alina okukola okusooka naye mbadde nkyerabidde katukikole kati. Mukama yabadde anuŋŋamya tusabire abooluganda abasuubirwa okuzaala. Bwe ndabya Irene ne nzijukira tulina okubasabira. Ojja kunsonyiwa naye bwe gutyo bwe gwabadde. Naye eriyo n'abooluganda abalala mu kkanisa muno bemmanyi balinga ba mirundi ng'esatu oba esatu ena abasuubira nti n'okuzaala guno omwaka. Tukkirize Katonda Mukama bakwateko bazaale bulungi. Tugambe nti amiina. Kale Irene nsonyiwa naye yimirira wooli wennyini awo. Yimirira awo. Anti Keti mukyala musumba awo tubaseke emikono. Rachel tumuseke emikono nga tukiikirira bonna abooluganda. Kati abasigadde naffe tuyimirire tugolole emikono yaffe gyali oluganda Irene. Tusabe Mukama byonna bibeere bulungi. Mukama abadde aŋŋambye kuva weekend eyaggwa. Katonda omulungi tugolole emikono gyaffe eri bannyinaffe, bakyala baffe, baganda baffe, bamama baffe abalina abaana mu mbuto zaabwe nga balina okuzizaala mu bbanga si lyawala nnyo. Era omu ku bo yono wano ali wano Irene Mawa, tulinayo Enerika Wamala, tulinayo n'abakyala abalala emirundi ng'ebiri. Mukama tubassa mu mikono gyo babeerenga abakyala abayonaani abazaalanga abaana bwe ne babasindika mu bwangu ddala. Mukama tugaana abakyala bano okubasala embuto. Tukkiriza nti Mukama amaanyi go gasobolera ddala bulungi okuba nti abaana abo bavaamu mu mbuto zaabwe mu bulungi, mu kisa ekingi ate mu bwangu ddala. Mukama tusaba buli mukyala yenna ab'omu kkanisa muno abalina abaana bwe batyo bazaale bulungi, basumulukuke bulungi, si mu kkanisa eno yokka ne mu makanisa malala gonna ne mu famire ze tuvaamu, weewaawo n'abakyala abalala bonna bali mu ggwanga. Mukama tusaba obawa omukisa bazaale abaana baabwe babeere bulungi, n'abaana babeere bulungi, wamu n'abaami baabwe nabo babeera nabo mu maka gaabwe. Mukama tusaba obulamu mu kkanisa eno. Ffe tugamba Mukama tulina endagaano naawe, endagaano ey'obulamu. Tetujja kufa nga tunaba kuweza myaka 12. Tujja kubeera balamu, tubeere bagagga, tubeere ba mukisa, tubeere bantu ab'enkizo mu bwakabaka bwa Katonda nga tulina okuganja ayi Mukama. Tukwebaza Yesu mu linnya lye mwe tusabidde, tugambe nti amiina. Amiina. Muyinza okutuulako. Mwebale nnyo. Manyi Mukama bagamba ekintu n'otaddawo okwegiraagira bivaamu obuzibu. Mukama atuyambe. Mbadde mbagamba tuli mu mwezi ogwokubiri ogwa Bayibuli oguyitibwa Iya. Mbadde mbagamba nti omwezi guno gukwata omwezi ogusooka gwa Bayibuli ogwa Nisaani n'omwezi ogwokusatu ogwa Sivaani. Era nga omwezi guno mukulu nnyo nti mwezi Kabaka Sulemaani mwatandika okuzimbira yeekaalu. Mbadde mbagamba yeekaalu za mirundi ebiri. Yeekaalu ey'ebisenge bwe biti ne yeekaalu gwe nange. Gwe oli yeekaalu era Omwoyo Mutukuvu atula mu ggwe. Gamba nti amiina. Kakati Mukama ayagala akolemu omulimu mu bino ebiro. Mukama atugamba nti guno mwezi ogwa Iya mwezi mukulu tulina okubeera nga tudda eri Katonda. Naye nekyala guno omwezi gwakuwonyezebwa. Bw'obanga olina ebirwadde, olina bipuresha, olina simanyi sukaali, simanyi sitwala tugendaani, byonna ebyo, gamba Mukama guno omwezi gwakuwonyezebwa. Obeere ng'owonyezebwa, obeere omusajja oba omukazi omulamu Mukama gwasobola okukozesa. Era omwezi guno gulina akakwate ku ggwanga ery'abaana ba Isirayiri erya Ishaka. Mu Luzungu bayita Ishaka, mu Luganda yabadde I think Isaka bwe lityo ndowooza. Kati eggwanga lino lyalina abasajja ng'abasajja bagezigezi era nga bakagezimu nnyo. Abasajja bano baali bategeera ki Israeli kyeno banga ekola mu bufaanana bwe buti. Kati guno omwezi Mukama mugambe nawe akuwe omwoyo w'amagezi. Gamba nti amiina. Tulina okusalawo kungi, tulina ebintu byetwetwalidde nga bingi, tuli bwe tutyo. Naye Mukama tumugambe atwe omwoyo w'amagezi guno omwezi, kubanga budde bwe bubu bwennyininyini. Kale njagadde okubategeeza ensonga bwetyo nti obudde bwe tulimu kaakati gwe mwezi gwokubiri ogwa Bayibuli tuyise Iya. Sande yaggwa twayogera ku nsonga okuyingira mu nsi ya Mukama ekulukuta omubisi gw'enjuki wamu n'amata. Nga tugamba nti Katonda bwe yakutonda, teyakutonda kubeera okubonyaabonyezebwa, ng'obeera mu bwetaavu,
ng'obeera mu mbeera ekunyigiriza. Ne mbagamba nti Mukama yatonda Adamu ne Eva n'abateeka mu lusuku Adeni. Mu lusuku omwo buli kimu kye baali beetaaga kyalimu ekiri. Adamu ne Eva tebaasabirizanga munnyo ku balirwana baabwe oba baaliyo simanyi, naye baali balina byonna bye beetaaga eri obulamu bwabwe. Kakati Mukama atugamba nti naffe ng'ekkanisa tukkirize Katonda oyo eyatonda buli nannyini buli kintu kyonna kyonna abeere ng'atugabirira embeera zaffe zikyusibwe. Mukama ffe yeebazibwe. Era ne mbagamba wiiki ewedde nti Mukama oyo gy'atandikira Adamu ne Eva nga ensi ejjudde ebirungi ebyetaagisa eri obulamu bwabwe. Naye ne mbagamba nti ekyaleeta obuzibu kyali kibi. Omuntu bwe yamala okwonoona, Mukama n'abagamba mu lusuku Adeni olw'ekibi kyabwe. Naye Yesu Kristo bwe yajja n'addamu n'atulokola n'atereeza ebyasoba mu budde bwa Adamu ne Eva. Mukama yeebazibwe. Era kitegeeza nti gwe nange kakati tuli mu ndagaano ate empya eya Kristo Yesu, nga obulamu bwaffe bw'okuba nga bukyusibwa, tuyingire mu eno ensi ekulukuta omubisi gw'enjuki wamu n'amata. Kati Bayibuli era egamba bw'eti mu kitabo ky'okubikkulirwa nti oluvannyuma lwa byonna nga bikyusiddwa, tujja kuddayo tutambulire nga bwe gwali mu lubereberye. Tulaba nti Mukama akola Yerusaalemi nga ejjudde zaabu ne ffeeza. Mukama yeebazibwe. Eggulu litwogerako teriyo bwavu, teriyo babonaabona na kuddayo kunoonyereza kusaka mmere. Abaganda bagamba kusaka mmere abatagiina. Siri kusaka mmere, byonna Mukama gye biri eyo. Naye naffe nga tuli ku nsi kuno kitugwanidde okuyingira mu eno ensi ey'obugabirizi bwa Katonda. Awo we twakoma wiiki eyaggwa. Olwaleero njala okuddamu paati ey'okubiri oba ekitundu ekyokubiri nti tuyingire mu eno ensi erimu omubisi gw'enjuki wamu n'amata, naye nga tuyita mu kukola. Batuyita wa? Mu kukola ki? Mu kukola. Awo ngenda okusimba essira ennyo okukola. Mukama akozesa ebintu bingi otugaggawaza n'okutuwa emikisa. Tugenda kukiraba. Naye nga kirabika ekimu ku kyo kwe kukola n'emikono gyaffe n'emirimu by'okwatako ebyo. Mukama yeebazibwe. Era kirabika Mukama gy'abadampa okubikkulirwa nti abamu ku batakkiriza Kristo nga ggwe, abatalina ndagaano na Yesu, abatanazibwanga na musaayi gwa Yesu gaggawala, Mukama asigala mwesigwa gye bali ng'ayita mu nsonga eno ey'okukola emirimu n'abaweeramu omukisa. Oba Abasiraamu, oba Abayudaayo, oba baki, balina omukisa kubanga bakozi era bakola. Kale tugende mu maaso. Awo ngenda okusimba nnyo essira olunaku olwaleero. Emirimu kye ki? N'enkola y'emirimu kye ki? Okukola kitegeeza nti tokeera ku makya ne weebikka, oba n'osika busibulangiti kubanga enkuba yatonnye. Okukola kitegeeza oyina ky'ossaako engalo ekivaamu ensimbi. Era ebyo ebikola ebyo biba bintu bingi, bingi nnyo ddala, kubanga emirimu gyawukana. Okukola kitegeeza ojja kubeera nga tomala galeka bulesi bintu kubeera bwe bityo, obeerako neky'okwatako n'oba ng'okola kiveemu ensimbi. Abamu basomesa, abalala babeera mu butale, abalala balina amaduuka nga Aunt Martha alina edduuka ddungi lirimu byabakyala bingi, omuntu obwo bizigo mumukyali yeko Aunt Martha. Abalala bakola ebitala bingi, abalala bavuzi ba mmotoka, ogwo nagwo bamulimu. Abalala basawo, abalala bakola bya bufuzi, abalala bakola bya kubajja. Byonna eyo giba mirimu. Kakati Mukama atugamba nti tulina okuba nga oyina ky'okola. Ne bw'oba osika capati oba okola mu katale oba otunda bugga oba nakati, ne bw'obeera nga oli kigamba, olina okuba nga olinako ky'okola. Kubanga omwo lyekkubo Mukama lyayitamu okutuwa obugagga n'okutuwa emikisa gye. Enkola y'emirimu kitegeeza nti oba n'ekigendererwa ggwe, oba
oba n'empisa ez'obukozi era ng'oteekamu n'amaanyi ebyo by'okola. Oyinza okubeera nga oddaabiriza mmotoka nga muganda waffe Stephen wano. Ye omulimu gwe kuddaabiriza mmotoka era muyita musumba wa mmotoka kubanga yazimanyi bwe zitambula. Abalala tuli basumba, ogwe nagwo gubeera mulimu. Eriyo abalala bo nga bakakensa. Eriyo abalala bo nga bakola mu byuma. Eriyo abalala bo nga baweesa gamba bintu bingi. Kati Mukama atugamba nti enkola y'emirimu kabonerako buvunaanyizibwa. Omuntu yenna abanga takola kintu kyonna talaga buvunaanyizibwa. Ffe ng'ekkanisa ya GFM twagala tubeere nga tulina obuvunaanyizibwa. Ne tukubuuza Oluganda, ye ggwe okola ki? N'ogamba nze ntunda mayuuni. Mukama yeebazibwe. Oba ntunda bugga. Oba kino kyenkola oba kino ekiri. Oba nze tupanga mazzi. Ogyo gibeera mirimu. Eriyo ab'amasannyalaze. Eriyo abantu abakola ebyenjawulo. Mukama atugamba nti enkola y'emirimu akabonerako buvunaanyizibwa nti omuntu wa buvunaanyizibwa. Era abamu ku bo tuyinza n'ogamba nti nno enkola y'emirimu kwe kusalawo okujja okukugasa ggwe. N'osalawo nti nze nja kukola. N'osalawo nti nze sijja kubeerawo nga ndeze engalo kulinda bampe. Oyagala kive mu ntuuyo zo nawe ne weebaza Katonda. Ate baneeka mbabulire, ensimbi eva mu ntuuyo zo ewooma. Bameka bakkiriza nange ng'otuyanye ne zivaayo Mukama n'akubeerayo ewooma eyo. Nabadde ngamba mukwano gwaffe omujjo tunoonya akatale, tulina emiti gyaffe gye tutunda. Twagula ettaka lyaffe emyaka girenga kati 10 miti gikuze. Twagula ettaka eryo liri wano Matugga. Twaligula nga obudde bwali buzibu nnyo n'omukyala wange. Twali tutulina na ssente. Naye tusalawo twewoole mu banka. Ne tuwala mu banka. Naye nga interest rate zikyuka emisana n'eggulo. Oluusi 28, oluusi 3, oluusi 35. Naye Mukama tumwebaza. Likati tuli mu 5 bulungi bwe riti. Era n'egyo emiti miwanvu gisinga kino ekizimbe kaakati. Tunoonya katale. Kati Oluganda yabadde ambuuza oyagala mu ssente mmeka? Ne mugamba sijja kulimba, amazima gali nti ettaka eryo lyatuyisa bubi naye tuba tufunemu akasente tukawoomerwe kubanga tutuyanye nnyo n'ettaka eryo. Omanyi ensimbi egyokoleredde ewooma. Mukama yatube nga tuli ensimbi nga zituwoomera, gamba nti amiina. Nizo zibakuwadde obuso si kibi okukuwa. Naye tezooma kusinga zino zotuyanidde nga ggwe. Twagala mu kkanisa buno tubeere abantu nga tuli bakozi. Bw'obeera omukozi, Mukama eddoboozi lyayitamu oba embeera eyo gyayitamu okutuwa omukisa. Enkola y'emirimu kitegeeza nti obeera mwegendereza era obeera muteesa mulungi. Obeera oli musajja agobera ekigambo kya Katonda oba omukyala agobera ekigambo kya Katonda. Kubanga Yesu yagamba mu Luka 19:13 nti mukole paka lwendidda. Yesu agamba tukole ki? Tukole paka lwakola ki? Lwalidda. Kakati okulera engalo n'okubeera abagayaavu tuba tetukola. N'ekyokubiri tuba twerimba ffekka na ffekka olw'obutakola. Tekiriiko mwana muto oba muntu mukulu. N'omwana omuto ayiiya n'afuna ssente ze era n'aba ng'akola. Zijjukira nga nze nkyali muto, nali mu kyakuna kyakutaano nakyo mu kyamukaaga kyamusanvu. Waliwo omukyalo omu baali balina beekeri y'emigaati. Kati ebiseera ebyo nga bakozesa nku. Twebaza Mukama nti ebiseera ebyo nga wabeerawo ebibira ng'abantu batwalina amayumba tegali nga bwe gali kakati olwaleero. Kati nga nze kyenkola ne mikwano gyange nga tukwata embazzi n'ekiso ntugenda tutema emiti. Era omukyalo oyo nga tumuguza enku zaffe mu binywa. Nze nange okufuna ssente nga nkyali mwana muto. Nakakati tukyaguluba tukyacapa abamu ennaku zebakweta kuyiriba. Tino kubanga tuyiriba nga tukolera ddala. Naye mu ekyo Mukama nampa omukisa. Nembeera okuva ku lenjiga ensonga ey'okukola. Buli mu sini ey'okuna nagaana okubeera awaka mu holiday. Nenfuna omulimu kampani bali bayita Yellow Pages. Bali bakola
ebitabo bino bibeeramu address z'amakampuni bakola biki ebyo. Omusajja yali mu Watoto Church gye nalinga era n'atuwa emirimu ne tukola paka era nze ne musina 6 Sebuguzi bwe gwali bwe nali ngenda mu university nali maze okugula omufaliso ogwange negulidde engatte zange ku ssente zange. Kiki eŋŋamba niweera mwana muto osobola okukola. Okay, bagenza okusoma abaana abato. Mukama waffe yeebazibwe. Tulina okubeera nga tulina kye tukola. Bayibuli egamba ndiwa omukisa ekyokutteko. Bw'obeera nga tulina kyokutteko ky'otalina ekyo Mukama tajja okuwa omukisa. Ofunamu ki? Ky'otalina kyokutteko Mukama wakiwa omukisa kiki ekifuukamu? Kifuuka ki? Tewali bbanga Mukama lyakubisamu omukisa kuba toli kyokutteko. Mukama atugamba tufune bye tukwatako tube nga tugenda mu maaso. Kakati Bayibuli etulaga nti Mukama alina engeri nnyingi nnyo ez'okutugaggawaza. Ezisooka y'endagaano. Mukama yagamba nti ye Katonda atuwa amaanyi okuba nti twaza obugagga. Kati iyo endagaano ya Mukama yagyesuubiza abaana ba Isirayiri naffe abakkiriza. Mu ndagaano omwo Mukama atuwa emikisa ne tugaggawala. Ekyokubiri oba ekkubo eryokubiri Mukama nga atuwa nga ekirabo ekyokubeera abatuukirivu. Bw'obeera omutuukirivu Mukama akuwa omukisa n'ogaggawala. Era Bayibuli etugamba mu Zabbuli 112 olunyiriri lwokusatu nti obugagga musonyiweko screen zavuddeko kale kankitemeteme mujja kunnyambako awo tukitereeze bulungi. Ne Zabbuli 112 olunyiriri lwokusatu lugamba nti obugagga bubeera mu mayumba gaabwe era obutuukirivu bwabwe bwalubeerera. Bw'obeera omutuukirivu Mukama akuwa obugagga. Gamba nti amiina. Bw'ova mu kibi n'okita n'ogamba sijja kukola kino, sijja kukola kibi, sijja kubba, sijja kunywa mwenge, sijja kukola kino, Mukama atuwa obugagga olw'obutuukirivu. Engeri endala Mukama gy'atuwa obutuukirivu era bubeera mikisa gya Katonda. N'obeera nga newankubadde totawaanye nnyo oba tokoze nnyo waliwo Mukama byakuwa obuwi nga tobikoleredde. Waliwo akataka ke twagula ne mukyala wange era obudde buyiseeko emabega eyo. Tuba tunoonya ssente z'okukagula. Omwami omu mukwano gaffe na Munnakenya nagamba Musumba mange mwagala gula ettaka naye ssente zo muziina. Tumugamba mazima tutubiza ne tuwedde kwa kukkiriza. Nagamba kati tukole bwe tuti zigenda kubawa ssente zonna musasule ettaka lyammwe. Naye ne ku ezo bwe mugenda okunziriza obukadde 7 mu busigaze kati mpe kino kisigaddeyo. Tetwatuuyana kuzifuna yatuwa buwi. Mukama yeebazibwe. Era mmanyi nti muno gwe naawe oli wano n'obujulizi eriyo ebintu by'oyina nga tewatuuyana butuyana okubifuna. Mukama yakuwa buwi. Nayo engeri ndala Mukama gyatuwamu obugagga oba okugazzibwa mu bye tukola. Engeri ndala Mukama gyatuwamu obugagga okubeera nga tuli bagabi nga tulina n'obwesigwa. Bw'obanga oli mwesigwa Bayibuli ga Malaki 3:10 nja kuggulawo enzigi z'omu ggulu njiwe emikisa obulende wonoogiteekanga. Kati Mukama atugamba nti mutuyita mu kugaba eri Katonda okuwayo 1/10 n'okubeera abeesigwa onalo oluggi lunene nnyo ogaggawala ogenda mu maaso. Era kitubagamba ne mu kanisa muno tuweeyo 1/10. Ne bwebeera waafu ne bwebeera 10 ne bwe kibeera lwasa 10 lwokka luleete mu kanisa kubanga eyo ebeera ensigo gwe ogaggawala. Ne bw'obanga towaayo oba ogaddewo oluggi olw'obugagga ne weggulira olw'obwavu. Mukama atuyambe mu kanisa muno tubeere abantu abawaayo nga ekkanisa nga amaka era nga buli sekinnoomu. Engeri endala Mukama gy'awaayo obugagga kwe kubeera nti
atuwanga ekirabo eky'essanyu. Mukama ayagala obeere mu ssanyu. Ebizibu bijja weewaawo naye nga tebibeera bya lubeerera. Omusajja Yobu yali ng'ayagala nnyo Mukama, naye Mukama n'amuyisa mu kugezesebwa. Yobu n'abulwa buli kamu konna n'akafiirwa. Abaana ne bamufaako, ente ze ne bazitwala, n'abonaabona, naye obudde bwatuuka Mukama n'amujjukira, n'amukomyawo n'amuddiza obugagga okukira ne we yasookera. Mukama tayagala obeerewo mu nnaku ey'olubeerera. Ebizibu bijja weewaawo n'okugezesebwa naye nga tolina kubeera bya lubeerera. Gamba nti amiina. Olina wootuka Mukama n'agamba baasi kimala, kati omwana wange mujjukidde. Kati mu ebyo nabyo Mukama atuwa obugagga n'okugazibwa n'okuyingira mu eno ensi gy'atugamba ekulukuta amatta n'omubisi gw'enjuki. Era nga bwe nabagambye nti Mukama Katonda waffe ono okuva mu lubereberye yagamba, yateeka omuntu nga ayagala ayingire mu nsonga eno ey'okuba nti tuyita mu kukola okuba nti tugaggawazibwa oba tufuna obugagga oba tufuna embeera ennungi. Njogedde ebintu bya mirundi ng'etaano Mukama byayitamu okutugaggawaza, naye ng'ekisingayo ku byo byengenda okuddako okwogera kwe kukola emirimu. Okuba nti emirimu gy'okukola givaamu ensimbi, givaamu essente, zivaamu obuya bweweetaaga okubeera nga oli musajja oba mukyala mu mbeera eyagaza. Muzikirize ngende mu buziba ku nsonga eno ey'okukola mu Bayibuli. Kino kankyogere bwe nti eri abamu abasinga okugamba nti Mukama emirimu yagikolimira. Eri abagamba bwe batyo. Mukama yakola ki? Yakolemera ki? Emirimu. Emirimu kubeera kubonaabona. Kituufu. Adamu ne Eva bali bamaze okwonoona, Mukama yakolemera emirimu. N'abagamba mu ntuyozo bwe munajjanga ekyokulya. Kyali kikolimu. Si bwe kyali ng'ekibi tekinaba kutuukawo. Naye Yesu Kristo bwe yajja n'akyusa embeera okubeera nti nno emirimu si gya bukolimire nate, naye ng'emirimu gye tukola gya mikisa. Mu Bayibuli ekitabo ky'olubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'15 Bayibuli egamba bw'eti, Mukama n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni okulukola n'okululabirira. Njagala obuuze ekibuuzo. Olusuku luno Adeni twogerako terwalimu muddo, tegwalimu. Era baze n'omuddo ekiguleeta kyali kibi. Naye olusuku Adeni lwali nga lunene, lwali lugazi ddala. Kino nakyo kankyogere nti kiteeberezeka okubeera nga olusuku luno Adeni lwava mu Yerusaalemi ne lujja nga lugaziwa olusuku olwo, osanga ne Uganda yandiba nga yaliko ekitundu ku lusuku Adeni, naye ng'ate ne luyingira ne Kongo, kyandiba nga kituufu. Kati ngezaako okuba akafaananyi, omusajja Adamu ne mukyala we batambulira mu lusuku n'okululabirira. Baali bakola mirimu kyolowooza? Okunoga ebibala osanga nino tebabitundanga, twaliwo katale ebiseera ebyo, naye baalina emirimu okulabira olusuku olwo, okubanga bafaayo ekyo Mukama kyeri abawadde. Baali balina obuvunaanyizibwa mu lusuku olwo. Gyali mirimu nga Mukama mwe yayitanga okubawa omukisa. N'olwekyo Mukama Katonda waffe okuva olubereberye yatuwa ekirabo ekyokuba nti tukola. Ekyokusatu, emirimu mirungi si kikolimo, naye ekirabo okuva eri Katonda. Mu mirimu omwo tukola ne muvaamu n'okuyiiya. Bantu bangi bayiiya ebintu bingi birasobola na kulowooza nako. Mu kukola okwo osanga ne Adamu bw'atyo yabeeranga n'ayiiya kano n'ayiiya ne kali. Kati Mukama naye atugamba nti ku mirimu gyammwe tubeere bayiiya, tubeere nga tutetenkanya. Kirimo kiba tekiganya okukola tukoleeko ekirala. Bw'oba ng'otunda butungulu nga buganya okutambula, tugezeeko
Katunkuma osanga eri ajja okumunoonya nga bamwagala obeera mu ofiisi omwotuula kino bwobanga okikoze kigenze bwekitu nga kiganye yiyayo ekirala mukama tumugambe atuwo emitwe egiyiiya gamba nti amiina kale amiina nazo ntono netugenderaawo tubeere abantu abayiiya abantu abalowooza oba abantu abafumintiriza ku ebyo bye tukola era n'okukola mirimu kubanga okusinza Bayibuli egamba nti buli kyokola kikolere Mukama era kitegeeza bw'obanga okola omulimu gwo oba oli mulimi oba oli musomesa oba oli kalaani Mukama anyambe ekigambo gye kiri ekyo kyonna ky'oba okoze kuba kusinza bw'otula mu ofiisi oba oli musomesa oba oli musawo kuba kusinza kati Mukama atuyambe gwe nange tutegeere ensonga eno nti okukola kuba kusinza Yesu nga lwaki abantu bagenda ne bagamba manyinze ndi muweereza wa Mukama ekiseera kyonna full time minister naye mazima gali nti yonna gy'oli eyo buweereza bwa nnamaddala ng'ate bwalubeerera teri yakola half time eri Katonda ffenna tukola Mukama obudde bwonna era ekiseera kyonna nekyokusatu emirimu mu ggulu nga bwe gyali mu lusuku Adeni era bwe tugenda okubeera bwe tutyo ne mu ggulu mwennyini eribeerayo emirimu eriyo abalowooza nti tugenda mu ggulu ne twebikabo ebisi teri kyakukola ne tubeerawo bwe tutyo ejja kubeerayo kazi bijja kubeerayo emirimu mingi okuyimba okufuga n'ebirala bijja kubeera bingi kati emirimu egyo tugitandikira wano n'obeera omusajja oba omukyala omukozi owooluganda baako kyokola ekyo Mukama kyajja okuwa omukisa era bwonna bw'obeera mu ofiisi Mukama mugambe wano we wanteeka Mukama mpeeraawo omukisa Mukama ajja kuwuliriza Mukama yalo tuwa omukisa tugaggawale tubeere n'ensimbi ez'okweyimirizaawo n'amaka gaffe bwe tuba nga kyo kikoleddwa ezaffe n'amaka gaffe kiba kyangu nnyo okuba n'ensimbi n'okuwaayo mu kkanisa ya Kristo Yesu Mukama bannange atuyambe ensonga tutwale nga nkulu nnyo ddala okukola okwewaayo okukola mbeera mu kkanisa muno olina kukubira essimu n'akubuuza musumba Mukama yeebazibwe nti amiina n'akubuuza njala kujja ku kkanisa nti weewaawo naddamu n'akubuuza ekibuuzo kirala ye gy'oli kiba kitegeeza ki buuza akulinaanye balowooza basoma tubeera mu kulaaza bulaaza kwebikka kumala budde musumba gy'oli nzije saawa nga mmeka saawa nga 6 bamanya abasumba bakeerewa wano ku GFM twagaana abasumba tubeera wano saawa 2 nga tuyingidde tuba tuyingidde ne tucapa paka 12 olusaawa emu olusaawa 2 okuddawo mtuno musimanyi mpozi nga tewulidde bulungi nkitegerekeka naye nga tuli balamu si ku GFM tukola essaawa 24 essaawa essimu yange n'essimu teva nako sigamba nti ndi Katonda nekiŋŋamba nti ensonga y'okukola nkulu nnyo ddala nekino kankiyiseewo nti bannange ndi musumba mu kkanisa muno naye ng'ate eri obula bwenkwataganya eyo nina okuba ekyokulabirako n'enjirayo 10 ekirala eyo 10 ekirala nembugattagatta obaolya bugenda buwera mpolampola Mukama n'abuwa omukisa gamba akulinaanye owooluganda oyiiya mutunulire okola tomala budde babuuze tuve mu by'okuddaawo Mukama atuyambe tugwe buli mukkiriza mu kkanisa muno obe n'akantu akavaayo akasente ne kabeera ka mobile money nga kateeka wali akameeza omusajja ono
eyafa mpalanyi nkooyooyo yabuuza ekibuuzo nti kikyotunda kibaganya okugula? Kikyotunda kibaganya okugula. Nimubeera nga tolina capital, tandikira kale ku timpa, gule timpa, otandikire ku timpa. Bameka manye timpa. Kale katunkuma wetala capital ensene zenkanawa. Tubeeko kye tukola abooluganda. Kubanga omwo Mukama bw'ajja otuweera omukisa tugaggawale. Va ku bintu byagamba toola, eri ekiseera eky'okutoola sigaanye. Naye nga enkola ennungamu y'obwa Katonda mirimu. Mukama atuyambe. Bw'oba wetaaga skill oba obumanyirivu mu kantu, kasomeeko. Tubaza Mukama kati Google, Mr. Google alina buli kamu ke weetaaga. AI. Bameka bakozesa AI. Artificial intelligence. Tubeera mabega, nze nange mpitayo sijja kwegaana AI. I'm informed. Kubanga nyamba olubye nyambyemu nabikutuko mangu. Mukama bannange atuyambe. Tubeeko kye tukola Mukama ky'ajjukuwa omukisa. Okulera engalo n'okuddawo nze byange byagaana. Oli mulimba. Olituka mu globuze Mukama, lwaki nasitulanga enjala ne bwekyantwala abantu tebasoma. Mukama gamba nakuwa amagezi. Najjayo n'ebyawandiikibwa. Mukama atusaasire. Ba students abali ku university, muliko kimukola. Bannammwe bajja kugula engoye enkadde. Gula empale 2-3 ezisooka, otunde ezo. Zijja genda zikula mpola otunde 10. Baako kyokola. Mukama kyayala tukube nti bwe tuba tukikoze akiwa omukisa ne tuba nga tugenda mu maaso okukola ebyo ebirungi byagala tube nga tukola. Okukola kwerambikira ddala mu kigendererwa eky'obwa Katonda. Okukola kya bwa Katonda. Era mu ekyo tumanyi bulungi nti tuba mu kwagala kwa Katonda. Bw'ogamba nti ngenda kukola, Mukama akusanyukira. Bw'obanga onoonya omulimu, Mukama akusanyukira. Tumanyi nti ennaku zino zimu okufuna emirimu egy'okukola. Kitegeeza okuyiiya kujja kuba kukulu nnyo ddala. Waliwo omukyalo omu twali tumunoonya weekend eyaggwa byagala atukolera ebintu byaffe. Ne bagamba omukyalo oyo yasoma bintu bya busomesa, musomesa. Naye omukyalo oyo ayokya enkoko, n'akola emikolo. Mukyalo omu anandema makanika bayi na garaji eyo ninga si byasomerera. Mukama bannange atuyambe. Tubeeko bye tukwasaganya tube nga tugenda mu maaso. Era Mukama kyagala gwe nange tubeere abantu abatambulira mu ngeri zifaana bwe zityo. Munzikirize nteeke essira ku mukyalo ono eyali omukozi. Era omukyalo ono nafuna emikisa egyewuunyisa ennyo. Yafuna ensimbi naye nafuna n'emikisa emirala ennyo egisinga n'ensimbi olw'okuba nga yali mukozi. Omukyalo ono yali nga buli amuyisaamu amaaso. Naye olw'okuba nga yali mukozi nnyo, Mukama n'amugaggawaza n'amuwa emikisa. N'atambulira mu eno ensi erimu omubisi gw'enjuki wamu n'amata. Erinnya lye bali bamuyita Lucy. Mu Luzungu Ruth, mu Luganda Lucy. Right? Okay. Tugende mu kitabo kya Lucy. Nja kusoma essula ey'okubiri olunyiriri olusooka, nenja kumala mbuuke tugendeko ate n'awalala. Lucy essula ey'okubiri. Bayibuli zaffe zirulira bannange. Tukule bayibuli zaffe. Bayibuli egamba bw'eti.
Naomi yalina mulamu we ng'ava mu kika kya Sura eyokubiri lunya olusooka. Naomi yalina mulamu we ng'ava mu kika kya bba Erimeriki, nga mugagga, erinnya lye nga ye Bowaazi. Awo Luusi Omumowaabu n'agamba Naomi nti, ka ŋŋende mu nnimiro okukola ebirimba bya sayiri, ngoberere oyo anankwatirwa ekisa. Naomi n'amuddamu nti, genda muwala wange. Amangu ago n'agenda n'atandika okulonda mu nnimiro abakunguzi we bayise. Muzikirize nkomekawo dakika ntono nnyo. Naomi yali omukyala eyayita mu bizo byali ebingi ennyo ddala. Yayina omwami. Bw'abeera n'omwami ono, omwami n'ava mu bulamu obw'ensi eno n'aziikibwa. Naomi n'afuuka nnamwandu. Aba akyali awo batabani be ababiri, oba baali balongo nange simanyi, nabo ne bamufaako. Kati ono muwala we era afumbiddwa mutabani we gwe bayita Luusi, naye n'afuuka nnamwandu. Ne bafuuka bannamwandu bameka? Akale baali basatu. Kakati Naomi n'asalawo ave mu nsi eyo akomewo eno mu nsi ey'abobwe. Naomi agamba bano abaana bawala ababiri, mwe musigale wano, nze nzireyo ewaffe gye nava mu Isirayiri. Luusi amugamba, nze nno gw'olaba olwaleero siina gye ndaga nazaala, tujja kubeera aba. Gy'olaga gye ndiraga, ne Katonda walibeera Katonda wange. Luusi nga nazaawe bw'ali, olwo naye afuuse namwandu, mwami amufuddeko. Bayingira mu nsi ya Isirayiri. Naomi alina mulamu we gye yava mu kika kya bba Erimeriki, omusajja omugagga ennyo ddala, Bowaazi. Batuuka mu nsi empya, ono omukyala Luusi gy'atabeeranga namu, yali mugwira. Luusi tetuuka mu nsi kwekubagiza, nze ndi namwandu, woowe nze ndibeera ntya, ebyange byagaana, bansaasire. Luusi n'agamba Naomi nti, ka ŋŋende mu nnimiro okulonda ebirimba bya sayiri, ngoberere oyo anankwatirwa ekisa. Yali amanyi nti mu kukola Mukama mw'aggya emikisa. Era omukyalo ono namwandu, wadde ng'embeera yali mbi nnyo ddala, ng'amazika amaze ogakaba mwami we amufuddeko, bali awo mu mbeera tetegeerekeka. Olwo nazaala we naye atalese n'okukaddiwa, n'agamba zika ŋŋende nkole. Era Luusi ono alaga ebintu bingi nnyo tusobola okuyigirako ku nsonga eno ey'okukola. Ono yali mukazi na musajja, naye ng'agamba ŋŋenda kukola. Era oluusi neewuunya n'osanga abasajja ne bakeera ku makya ku busuwa bw'amalwa, basaana kibooko.
abavubuka bakedde ku makya bali ku mbalaza batudde abasana kibooko mbu sirina mirimu ani yagambye yiya baako kyokola. Era Mukama atemba banengala abazadde ab'ennaku zino abaana baffe bamaze okukola emirimu bamaze okusoma mubatudde waka tebalina mirimu balina time bayiye bafune ekyokukola bagende mu saluuni bagende bakanike bakole plumbing works babyeko kye bakola. Omukyalo ono Luusi nagamba kaŋŋende mu nnimiro yiye kyava mu ye sina munazaala we maama we omukulu kaŋŋende mu nnimiro mbeeko kyenkola mu nnimiro ŋŋende nnime ŋŋende nkuŋŋaanye ebyo mbaveeko emabega anankwatirwa ekisakale anaabeera weewaawo gamba teri namumanyira kumumanya ninagamba kaŋŋende oluganda yimuka woovudde vaawaawo mala gatambula Mukama ajja kukuluŋŋamya ofune ekyokukola. Luusi nagamba kale nankwatirwa ekisa yanampa omulimu tugende mu maaso. Bayibuli egamba bweti Naomi n'amuddamu nti genda muwala wange ninamuzaamu amaanyi. Bantu bameka bolemesiza okukola ne bajja ne bakwebuuzaako ngezeeko ekifo kino n'ogamba yiye eriyo ssente amala gatuulira awo. Abo si mikwano gyo, abo balabe babagana okukola. Buli muntu akugira okukola tabeera mukwano abeera mulabe wo ayagala obeere masikini obeere ng'obundabunda osabiriza kano ne kali oluganda yimuka mu kukkiriza. Bayibuli egambye awo amangu ago n'agenda n'atandika okulonda mu nnimiro. Bayibuli egambye amangu ago tewaaliwo lulembe tewaaliwo kwekkiriranya mu ngeri yonna naye amangu ago Mukama bayagala abo obeere n'amangu ago obeere musajja mukazi ng'oli muyiiya. Bayibuli negamba nti awo amangu ago n'agenda n'atandika okulonda mu nnimiro abakunguzi we bayise. Awo ne yeesanga ng'atuuse mu nnimiro ya Bowaazi ow'omu kika kya Erimeriki. Yali tamanyi na kumumanya, yakolanga bukozi ng'akola n'amaanyi paka olatuuka ow'omusajja omugagga. Abamu kuva batubuke bubuusi tubatuukirire naye ng'amazima gali nti mu mirimu gy'okola ojja kubasinkana yeeyo. Bw'otandika wano n'ogenda ng'osembera mpola mpola ogenda olaba abantu abalala botamanyi. Kati abo bomanyi abo be bakuyamba okudda ku leve eddako. Bwe weesibirawo oli awo weesibirawo ne weetugga teri akumanyi teri gwomanyi n'olyoka n'otuya. Mukama atugambye, Bayibuli tugambye nti omukyalo ono yakolanga n'amaanyi nnyo ddala. Bayibuli egamba bweti olunyira okuna mu kiseera kye kimu Bowaazi n'atuuka okuva e Besirekemu n'agamba abakunguzi be nti Mukama Katonda abeere nammwe. Ono omusajja alabika yali mukkiriza era ng'atya Katonda. Abakozi bwe bati baba balungi oba abakozesa bwe bati abatya Katonda baba balungi. Uli ebyaddako nabo ne baddamu nti naawe Katonda akuwa omukisa. Awo Bowaazi n'abuuza nampala abakunguzi be nti omuwala ono waani? Lwaki olowooza yabuuza? Tewaliwo bawala abalala bali bakozi abali bakola bali we bali naye osanga n'omukyalo ono Luusi yali wanjawulo nnyo mu nkola ze nga mukozi ng'atuyana takeerewa yasooka ate yasembayo ku mulimu yali wanjawulo nnyo. Kati omusajja ono abuuza yono omuwala waani? N'amuddamu nti ono ye muwala wa Omumuwaabu eyajja ne Naomi okuva e Mowaabu. Atwegayiridde alondelonde abakunguzi we bayise mu binywa era asiibye akola okuva enkya okutuusa essaawa eno okuggyako akabanga akatono ke yeeyawuddemu.
amakya gatandika ssaawa mmeka? Wangi? Amakya gatandika ssaawa mmeka? Kati omukyalo ono yatandika ku makya. Nze kankyanguye bwe nti osanga tujja kubala amakya gatandika ng'obudde bukyali, naye ndowooza gatandika ngaawo ng'obudde bukedde oba osobola okulaba n'okukola. Ko nga bali bakola mu nnimiro. Omu ku ffe batutumisa kugenda okulima ku makya nga tulaba nakulaba oli mu nzikiza. Bameka bayitamu embeera bw'etyo. Nange gye nayitiranga eyo. Yisabire Mukama okuba omukisa. Nga bakuyimusa ogenda olime nga tulaba bagenda ku ssomero. Mana twacapa kazi. Emirimu gw'osooka okugolokoka ate gw'osembayo. Famwe gye twayitira eyo. Naye omukyalo ono Luusi, Bayibuli tugambye nga bamugambye buno obujulizi bamuwaddeko, testimony ye obujulizi bamuwereddeko bwe buno. Akeera ku makya paka lwaggulo, okujjako akaseera akatono ennyo osobola okulya kamere n'awummulamu. Olw'omunaana awo Bowazi n'agamba Luusi nti, wuliriza muwala wange, togendanga n'olondanga mu nnimiro endala yonna, tovanga muno, naye obeerenga wamu n'abaweereza bange abawala. Kati nno ono ye nannyini nnimiro oba ye manager agamba ono mwana muwala Luusi nti togenda walala, sigala wano. Kikyamugamba amuwadde omulimu olwo, naye nga gye yagenda tewaliwo yali amumanyi. Naye olw'obukozi bwe bwaggulawo enzigi ne buggulawo emikisa, ne nannyini nnimiro n'amuwa omulimu. Mugamba katono gwe beera ono tolina gy'olaga. Bwe tukola emirimu emirungi ne bakama ffe batusiima, tebaala na kututa. Emirimu emibi bakuba ku nkoona, weeyongereyo eri. Amazima gali nti teri ayagala mukozi mubi taliyo. Mukama ffe yeebazibwe. Bayibuli egambye, kambuka kule 10 nkomaawo zi ebintu ebyokuyiga obudde butandiza okutuddukako. Awo Luusi bwe yawulira ebyo, kanzireyo ku Lw'omunaana olw'omwenda, gendereranga ennimiro abasajja bange mwe bamaze okukungula, era ogobererenga abawala. Abasajja mbalagidde obutakutawaanya. Kyeka yali abamanyi. Patience. Abasajja bano yali abamanyi, balina emize nga giyitira. Mukama waffe yeebazibwe. They were human rights. N'agamba abasajja mwemwe gwe naakwatako wano nja kumulya buva. Tebamutawaanya. Lwaki? Yali muwala mulungi, yali mukyala mukozi, yali amanyi okutabakana, yali amanyi okuyiriba, yali amanyi okuyiiya, yali amanyi okukola, n'afuna okuganja. Emirimu emirungi tufuna okuganja. Emirimu emirungi giggulawo enzigi. Nze bwe namala university ne batukoze kyakamukyaka. Kyakamukyaka yali teyali wa kusalawo, batusalirawo. Emyezi gyalinga 4 batusibidde mu mubisi omwo, teri afuluma teri ayingira. Amagye gazingako kampasi yonna ebiseera ebyo. Ne tubeera omwo ne tuyiriba, ne batupa kibooko, ne tukola kyakamukyaka, teri kye tutaakola. Era twantete okumaliriza, olwo abaali bakulira eyo kampu ab'amagye baŋŋamba, naye gwe nno wandibadde bw'amagye mulungi, wandibadde oyingira. Ne mbagamba bakama bange, nkoze bulungi wano naye mundeke, bino bye mulimu nzigenda kubibeeramu. Ne bannemerako ne bagamba nedda. Ngamba kale yingira iso at that time. Bagamba nedda. Era nebaza Mukama, singa nayingira aga amagye temwani ndabyeko, nange nandibasubidde okubalabako. Si bwe kiri. Naye byava mu kukola bulungi. Kati bwe mala awo tumaze okukola training biki,
they have passed us out. Tuzeeyo leka engoye zonna ziyulise, enkokola zonna zina amabwa, amaviiri gonna byonna amabwa, batukube ekiboko ng'essimu evuga eka twaleka. Ebiseera ebyo mwabamu bukyali bato, twalina zino essimu zino ezasooka. Bameka bazirabako ezo essimu ezo ez'olukomo, abala mukyali bato. So bino ebiseera zalinga za bbeeyi, muzigaya. Ekisimu kyekanga kivuga, banoonya Sebuguzi Godson ajja akola interview. Ne kampani nali simira gimanya. Kino kankiwa obujulizi, mu bulamu bwange bwonna sinonyangako mirimu ginsanga busanzi. So nga batugamba jangu okole interview, nga mbabuuza kampani, bagamba kampani sooka obireke. Jangu industrial area, kifo kyekyo ne bwe kiti. Nga ngenda okukola interview. Mu makati ga interview omusajja Omuethiopia ng'agamba, lwaki tumala obudde n'ono omusajja? Muvuka mumuwe emirimu. Nga bampa omulimu nga tukola induction ya mwezi gumu, kampani yali Pepsi-Cola. Kukola. Era Pepsi-Cola nenkola. Nakola emyaka gyali 4 Pepsi-Cola. Bw'akava mu university. Naye nali muweereza mu kkanisa KPC na watoto. Nga mbeera asha, mbeera ogenda mbabuulira enjiri, ndi mwegayirizi, kukola. Emyaka 4 bwe gyaggwaako, nali nimaze okukuzibwa emirundi 3. Nayingira nga salesman, nenfuuka sales supervisor, nenfuuka marketing supervisor. Mirundi 3 mu myaka 4. Kitegeeza nali ntandise okulinnya. Awo nno abasumba bange ku KPC nga baŋŋamba, nino ssebo sente tuziraba ozire kimu eky'ekkumi. Kuba nali mwezi kende kimu kikumi kyange nga nkireeta mu kkanisa ate nga nimuweereza. Bagamba ssebo ebyo wandimaze gabireka ojje tuweereze. Ne mbagamba ani? Nze nve ku eno cash gwe ndabako nzije mu kkanisa abasumba bacoppa ne bacoppa sijja kujja. Naye ebya Mukama nga bw'obimanyi, twalana ne Mukama mwaka gwali mulamba nga njeemye. Omanyi okujeema, oli mu kkanisa oweereza naye ng'oli mujeemu. Bwentyo bwe nnali. Ne mala nenzikiriza olunywa lw'omwaka mulamba. Naye nga okirowooza ko nagamba Mukama, kino kyenkola kituufu? Nve ku Pepsi-Cola nje ku KPC ng'omusumba kati kigatta mu buntu. Ne Mukama yali amaze okumpita. Era nzijukira nga mmaze okuva ku Pepsi-Cola nyingidde mu Watoto Church KPC ng'omusumba, ntandise okukola training ya theology. Ne nfuna offer endala mu URA. Bagamba tukulira oli muntu mulungi, jangu naffe otukolereko. Mbagamba nedda. Mukama ffe yeebazibwe. Okinyogera bino byonna tulina okukola. N'obusumba mirimu mingi. Abasumba tubeerako nayo kyani. Musumba omwana yandwaddeko nsabiraako. Oyo n'omusabira. Okyali awo ssebo tufiiriddwa n'odduka. Ate obaoli awo URA naye yeetuuse. Mwakola returns zammwe wano. Returns ziri ludda wa? Ezo ne muzisootinga. Omukyala w'NSSF ng'etuuse. Do you remit your usual NSSF monthly? A lot of work to be done. Mirimu mingi. GFM tukole bannange. Mwe muli emikisa, mwe muli empeera, mwe muli obugagga. Eriyo abakitoola tetugaanyi, naye si buli budde bwonna tugenda kitoola butoozi. Tulina okuba tukolera ddala nga bwe tugenda okukolebwa. Obudde bugenze, nja kulekera obuddako obwo obuyiseemu amaaso
n'ekigambo ekyo ku nsonga naye kampunzike bwe nti mu bulamu bwa Luusi tulaba ebintu biringa bina. Ekisooka obumalirivu n'okkola ennyo. Omukyalo ono yali mumalirivu nnyo era nga mukozi ddala. Yakolanga okuva emisana paka ekiro. Ekyokubiri, obukkakkamu n'obwetoowaze n'omutima ogusiima byali mu ye. Era ekyo Mukama n'amuweramu omukisa. Ekyokusatu, obwesigwa n'omutima omulungi gweyina byalinga birungi era Mukama mu ebyo n'amuwa omukisa. Ekyokuna, obugabirizi bwa Mukama okuyita mu kukola emirimu. Yali mukazi mukozi ne Mukama we n'amusiima olw'emirimu egye yakolanga. N'ekyokutaano, omukyalo ono yali mwesimbu nnyo ddala ddala. Obwesimbu bwaggulawo amakubo eri omukyalo ono. Kiki ŋŋamba nga mmaliriza? Tukole nnyo abooluganda. Tubeere abantu abeesimbu mu mirimu gyaffe. Tubeere n'okukkiriza nti bw'onookwata ku kintu ekyo Mukama ajja kigaziya nga bwe yakola mu bulamu bwa Luusi. Era omukyalo ono Luusi tugenda okumaliriza nga yagaggawala kubanga yamala n'afumbira omusajja ono Bowaazi yali omugagga. N'afuuka mukyala mugagga. Lwaki? Mirimu gye jaggulayo ekkubo okufuna obufumbo obwo obulungi. Naye ate mumpuliriza bulungi, n'azaala n'abaana omukyalo ono. Era mu mukyalo ono Luusi mwe mwava olulya. Is that the right word? Olulyo. Yesu Kristo mwe yava. Lwaki? Mirimu. Emirimu gye tukola Mukama agikozesa okutugaggawaza. Nja kubasaba tuzibirize ku maaso gaffe. Mukama mwebaze olw'ekigambo ky'olwaleero. Mukama mugambe ekigambo kino kikolere. Mugambe Mukama ekigambo kino njala kinkolere eri obulamu bwange. Genda maaso Mukama mugambe. Mukama mugambe nyamba nsobole okuyiiya obwongo nga tebwebaka. Obwavu bujja nga obwongo bwebase. Naye Mukama mugambe akuwe omwoyo oyo ayiiya ate ow'okukkiriza. Mukama mugambe nti buli kye nnaakwatangako oba katono oba kanene kagawa omukisa okagaziye. Raba sakabana rekezeke benene marere baye rikazarara barere baye ebeberere baregazaya babagasarara baye rikozororo barere baregazarara baye obabuya babagakazatana maye menime orekesetene malimani rigazatani marara baye. Nja kusoma emine ku magulu go abiri wanike emikono gyo waggulu okoole Mukama nti Mukama akuyambe nti buli ky'onookwatangako Mukama akiwa omukisa. Buli omu ayimirira ku magulu go, mikono oteeka waggulu gyombi, ogambe Mukama nyamba ompo obwongo obuyiiya. Abasinga okufa obwongo bwebase. Twebase. Abasiraamu bayiiya emisana n'ekiro ne bagaggawala, neffe tetugaggawala tuba tetuyiiya. Mukama mugambe ribo sakabani erere baregazarara bayere. Mukama tuyambe Yesu, otuyambe tube nga tuyiiya, tubeere abakozi, tubeere abamalirivu, tubeere n'okukkiriza, tubeere beesimbu, tubeere beesigwa. Abasiraamu bakeera ku makya be bakakiro ne bayiiya, babeera beesimbu, tebabba bannaabwe, babba bana bakafiri. Naffe Mukama tuyamba abakkiriza abaana bo mwene ekkanisa buli kinaakwatanga tubeere beesigwa kiveemu emikisa, tugaggawale, tugaziwe, tufuuke ekyo kyagala tubeere. Era Mukama lusaba omwoyo obwavu mwene ekkanisa vaawo mu kkanisa muno genda. Bwavu vaawo mu kkanisa muno genda. Obwavu
vaawo mu kkanisa yaffe genda. N'obugayaavu vaawo mu kkanisa yaffe genda. Twala okubeera abakazi n'abasajja, abavubuka, abakadde, abakozi. Mukama tukwebaza linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Amiina.